Amanya gange bampitana Bakoza Patricia, spokesperson wa Triplets Ghetto Kids Uganda. Essaawa eno mbadde njagala okutegeeza abantu ku kintu ekiriwo kubanga abantu buli omu alina engeri gy'akifunyeemu mu ngeri ye. Abamu balowooza nti oba bulimba, abalala balowooza oba tunoonya ssente nti oba ki naye ekintu ekiriwo kya ddala. Ate abantu bye bagamba mbu tulina ssente ekintu nga kino teri muntu yandiyagadde okera ku makya nayagala okwogera ng'ekintu bwe kiti mu mawulire. That means nti neera ekintu kino kya ddala ate obuyambi bwo tubwetaagira ddala. Ensonga lwaki twaze ne tuvaayo ne tubuulira abantu baffe kuba be batutuusiza wano we tuli, be batuwanise ssente ze tubadde nga tufuna, show ze babadde nga batuwa video bwe tubadde nga tukola, y'engeri gye tutuuse wano we tuli. Nti neera nti kino ekyaguddewo twabadde tulina okubatuukirira ne tubabuulira kyekituufu ekiriwo. Bambi abo bonna abalowooza mu ngeri endala, nsaba weekubeko mu mutima naawe osooka olabe nti oba waliwo omuntu yenna asobola okuvaayo n'atandika okwogera n'ateeka ekintu nga kino mu bantu ng'alimba. Tusaba nga tubalimba. Kituufu kiri nti bambi tusaba buyambi bwammwe. Buli muntu woba olina engeri gy'osobola otuyamba oba ng'olina amagezi g'osobola otuwa kubanga ennyumba yaffe ky'ekyobugagga kyokka kye twasigaza. Sigamba tetulina mmotoka, tetulina ki, amazima bye bagitwala buli omu agenda kudda wabi, tugenda kudda mu zigeto. Abamu ewakaffe wano wewaffe we tuddayo mu famire zaffe tubanga bagenyi kubanga neera banjadiranga mugenyi. Sigamba nti ninayo obuliri bwange nti oba ki, bwengenda okyalira ku mama wange banjadiranga mugenyi lwasonga wano wewaffe wewali obuliri bwange, wewali ennyumba yange, wewali famire yange gye nkuze nabo kuba be bankuziza kubanga nkyali muto banaye. Nkuze nammwe abantu mbadde nga mundaba, mbadde kaana kato we bati naye mu Triplets Ghetto Kids mwe be banyambye n'ensoma n'embeerawo n'endwala ne banzijanjaba nga nina okulya n'ensomerako ne musomero ery'obuvunaanyizibwa n'ensomako nga tebangoba kuba badde nga basasula school fees buli lunaku buli kaseera. Era nze kye njagala okwoleka eri abantu nti neera embeera eriwo eno. Nsaba tukwasaganyize wamu esobole okuggwawo. Abo bonna abafaanizi baffe abatuwagira nsaba tukwataganire wamu mu kino ekintu ekiriwo luno olutalo tululwane ffenna. Ate neera tusabe Katonda atuyambe mu ngero tuwagira mubeere naffe mutuyambe ekizibu ekiriwo kinene tusobole okukivaamu kubanga ekintu kyaffe tukijje wala si naffe tetwagala tukere ku makya bawulire nti Ghetto Kids yasaanyewo lwa nsonga bweti ne bweti. Abantu mwe mutuwagidde okuva ku day one bambi tusaba mubeere naffe tulwane naffe ettalo luno lusobole okuggwa kubanga gino emisanvu gisangibwa mu makubo naye ate tulina kusaba na buyambi ey'abantu. Tusaba mutuyambe. Thank you. Basebo ne banyabo abandaba amanya n'eddoboozi bampita Kavuma Dauda nga nze founder wa Triplets Ghetto Kids Uganda. Abaana basinga bamanyi nga basitialosi ba Ghetto Kids bwekityo. Ebigenda maaso ku social media right now nti niziza okutegeeza abantu about ebitambula nti ennyumba right now twabadde tugitunda naye abantu abenjawulo ne bavayo ne bagamba no mulina ogikola ki, tulina gisevinga. So omulamu oguliwo nti nno ennyumba eno twagigula $210,000 twasasulako $1,108,000 batubanja $1,102,000. Ennyumba eyo sente zino zinafuna French Montana yampa $2.5 ejja $. Government nejjako omusolo then ne banka yampa rate ne total sente zinajja mu bank account eya Inspire Triplets Ghetto Kids bali obukadde 7 something. Okitegera fact ngenda kuddayo nkebere gundi mbere ngamba wa clear note then nenkwata sente ezo nenyogerako savings zaffe netuzisasula mu bank ne tuzikwata sente ne tuziwa omusajja atuguze ennyumba eziwera millions nga 8 bwe tumala netuddamu tufunayo ka saving akalala netuweza $9,200 omwami n'atukkiriza mu mwezi gwe-10 netuyingira mu ndagaano naye ng'ennaku z'omwezi 5 n'atuweena ennyumba. Bwe tutuuka wano yatuwaako parts 2 ennyumba ne ya parts ziri 3
waliwo boys quarter, waliwo main, waliwo n'endala side naye ng'era erina eddiro n'ebisenge. N'asigazaako side emu naffe ne twalako side zimeka 2 ne tubeeramu. Ne tuuka mu mwezi gw'okutaano n'agamba ssente ayagala tumuwe ssente atulekere enju naye nga tusasula empola. N'angamba millions nga 3. Ne nteesa n'abaana ne mbagamba tukole ki? Ne tutunda emmotoka. Ne tufuna millions 24 ne ziyako millions 18 ne nzimuwa. Ne ziwera millions 18. Millions 18 omwami n'agamba zikyali ntono tasobola kuva mu nju. Esigala nga tubeeramu naki naye. Ne tutuuka mu mwezi kuba twagisayininga ng'ennaku z'omwezi 5 ne tutuuka mu mwezi gw'e10 n'agamba right now ennyumba bwemba ezibalemye okusasula mugenda kuva mu nnyumba. N'atuwa emyezi egyo 2 yatuwadde ogw'e10 n'ogumu gwe gwe tulimu abali ennaku z'omwezi 10. Then n'addamu paka mu December tube nga tusasudde ennyumba eno oba ogivaamu oba si ekyo okuba nga tugibeeramu naye nga abala ssente zikola ki agenda azitoola ku kwezo ze twamuwa. Naye naba nga tekisoboka ne nvaayo ne ntegeeza abantu ab'enjawulo kyovula mwalabye ebintu ebyo nga bivuddeyo. So tuli wano nga twagala abantu ab'enjawulo batuyambe batuwa amagezi ag'enjawulo tubeere nga tusevinga ennyumba eno kuba ennyumba eno si yange ng'omuntu, ennyumba y'abaana. Ennyumba eno erimu abaana 30 abasulamu. So kati bwekyo bwe kiri nti ennyumba eno endagaano eri between Sekatawa, Manisul and Inspire Triplets Ghetto Kids. Naye nga Kavuma yakola ki? Yasayiningako n'abantu abatraining ekibiina. So kati bwekyo bwe kiri.